etumulemerero fatigue tusana jijjanjaba nitumwatika paka wa agakan Nairobi ewa mujaja baita sunsa n'omululuza gwe bikumala naye ka speaker wano tusobola wano wenyini wano wakolera emirimu gye wano wazaalibwa tetulinawo dagalisa kumutreatinga yagenda kituufu twesabire naye liri epya liri gye beewoledde liyinza okuba nga lisobola bajjanjaba ate gozirini ata basayininga parliament yasayininga tunekiyita yakambye ati odambuulira so tujja twabulira embeera yakadaga gyalimu Onyango Olanya assistant speaker ajja kuba naye atubulira ku kiki omulwadde we kyaliko tulina omwana wana afuuse ziki mu Uganda wano akaana kebataka fresh kid omwana kikyoba kiki myaka 7 nenti akola bya myaka jogwana so tuyatu omwana ono tubokubaganyako ebirowoozo tulina omugenyi munnamateeka mutendeke ajja kuba maaso bana yalungiwa nakuba nti era anyway mu maaso awo ajja kuba naye nja kubuulira tujja kwogerako naye ku nsonga z'amateeka ku nzita Serumezi yatiddwamu ye nga munnamateeka exactly kiki kyalowooza ku ngeri omwana mulenzi oyo gye yatiddwamu straight away katandike n'ensonga za Nantaba koze nga mumanyiko ki mubadde nga mumanyi ng'omukyala abadde emiri soko kati niyo briefly soko tuleko gye nvudde wa Nantaba kubanga byemmanyiko bawayiriza biwayirize mukula ebyazzaake n'ebyokukubira president simuseyi nga tunagana any further kamala okubuulira ono omukyala w'Entebbe ono kulandama timu kulandama timu mafina mbalamusizzaako nnyo let me hope temugenda kubeera offended about what I'm going to talk about omukyala oyo kiki bw'ofuuka president w'Abasaabaganda onooneka bw'onoonesi just mbuuza bubuuza bw'obanga obadde otabula ddagala n'obuzigo then n'okyuka n'obeera president w'Abasaabaganda ofuna kizibu ku bwongo njagala tulina omukyala Mafina ebbanga n'amazenga ya president kati simanyi oba akyali oba amugjeewo oba ali ku bisu byekwata embeera gye balimu naye ebbanga n'amazenga musawo abadde afuna abaami omu yafa n'afuna omwami omulala ne sikirabako nga beemwoledde ku screen yonna oba ku TV oba awantu wonna wali public nga batuuse n'okwetigonyola amabeere omukyala fe abakyala tuli too much respect tuweebwa ekitiibwa ate tulina ebitundu ebitamala gatukwatwamu kyovala Ingrid abasirikale lwe bamunyiga ebbeere era bamuliiridde obukadde bwa ssente kubanga tulina ebitundu ebyesittaza nga nembeera nkiyisizza wabweru baga onaleka alina ekyamu ku bwongo kati nno okulandama ne bomba mpya gwe yakafuna yagenda obukyanga tambula mu basajja atambudde mu basajja abadde n'omugolono bwat abadde n'omugolono gwe yakawasa n'atuuka n'okumuzaalamu talaba ku musajja munyunyutivu ngono gwe yakafuna ono mupya tabakomye kukyogera abwogezi n'omwami naye yavuddeyo naawe obujulizi nti mu butuufu kyayagedde kulandama kituufu nze nkola ki nze nsinga era okubeera nga tuli bakulembeze bombi nno bakulembeze oba oli akulya mizima ola akulya emisambwa nze naawe naye nno munnange omulenzi ye yagambye tiye bukyanga bawo mu nsi talaba ku mukazi alina ettutu ebbeere eriyimiridde ng'eryakulannama teyakomye kulyogera bwogezi n'alikwata nako bwati n'alitigonyola noko omusayi tolukwata mu bantu so abantu abakulu mmwe wadde mukulembera obusawo Buganda naye bannange eyo nnono eddiini eyali eddiini ey'Abaganda ey'obuvunaanyizibwa abantu abo butatusinga n'okuwa respect n'ensala yakati nti omusawo Muganda n'okumutya omutya bw'omusanga omubuuza n'okola ki exactly naye kati gwe omukyala ovudde okubeera president w'Abasaabaganda bw'obanga okyefungula bw'otyo ne weemoola ku kamera nekirina viral bwekityo bamunyiza gombi negesuna bwegati mubeere mu bukyanga babeera ku nsi tebalanga omukyala alina bbeere nga singa kulanama so mwefuge fe twagadde sinamusasa okubeera nga muli mu mukwano okitegeera ate nekyala muli bakulu muli bantu bakulu kati kyemugamba temulabanga kozige ntitalabanga oyo yasoose omanyi mulewalaba ebiseera ebisinga abantu abamu gye baba bakulira okusobera bagamba kyalo bigensi omuhomo kyobanze mbagamba nnyo Emma muwerera abaana
omuntu asomyeko aba n'ensonyi omuntu asomyeko tasobola kukola bintu kona byakola bane omukazi agenda myaka 5 ate weewuunye mama fiina agibaddemu naye ng'ayambala decently omukyala obuvunanyizibwa ate nze n'ekyala mama fiina yanjagaza nnyo obusawo Buganda era nagwagala nnyo omulembe gwabaddewo yeewadde nnyo respect abadde alina ssente ng'ayamba abanaku okitegeera waddemu omusamu asamirira gumu gugundi naye it's okay abadde agusamirira buki agusamirira bulungi naye kula nnama tonaba yadde okujanjaba egundi ennema ovaayo oli mu kweri pasime mabeere manene amabeere goko tulya newoba onaagitegeka osunda bbeere mwevi nesazeeko nabo omukwano banaye omukwano tegwatandikira wammwe so mwefuge abasawo Abaganda mwembi mwefuge obanga mizimu gyamumwe ne kulannama tumanyi kati mukulira ekitongole ky'abasawo kino ekyamwe kibeta tuli bumu ekyamafina kyekidwa ekyamafina ekya Uganda in fact nga mwenda mwezi kugenda amafina ayise banne abagwa mu kiti kye ano ogenda kundabira bato kati wegenda okubagande ne Uganda omubambwa agende osanga ebibiina ekibiina nga kirimu omugozi oba nze mbewuunya omusajja agende atufuze nnyo kyakagwe wo toyagala kuvaawo kati wona mutufu so onaiso banne ba meeting amwena bena dina tugenda kulya mmere tufiirawo era nkulaba kanono okusaidia eno sigwa akongojja egundi emandwa yakayima ego gikulembera noza tunakusangayo so ebyo nebena bizze lwasaba kulannama n'omwami wompya kumwafunye muli bantu bakulu tubalabirako ebintu ebimu mwefuge oba olina ebbeere tutu liyo ya mukisenge kyo na mwami mwe gwafunye oba gwolina mupya wamaanyi nnyo okusinga gwoba kasa yakuzalamu nga ate weewuunya nnyo kubanga omwana yamubuze bwe yafuna omusajja atono ne baza omusajja yayogeraga nti nze bamubuza okanabona omwagaddeko kikoye bizinensi so bino ebirala byeddeja luvannyuma ne bizinensi gyesobola okukola ki ne mumugoba ate nekyala ogamba mbono gwolina wamaanyi okusinga eyabaddewo naye ate oli yakuzaalamu omwana nanyiiza nnyo omukyala bwe yeyisiza bw'atyo bayithawe singa osobola twetondere ffe abakyala tuli banyiivu ate gyemyaka bagitugonyola ebbeere kati ffe batukolere ki sisanyuse tuba tuli awo mu industry mulimu omusego gwayingiddemu industry yamu ya music ne maaso awo tujja gubalaga obadde okyagala kuba ennono abembala banendikusaidi yabwe ente yaabwe enteyo ekigendero kyayo kyali ki ekigendero ky'enteyo kyali ki wano mu ggwanga amawanga g'enjalo galina ebyobuwanga gatambulira wano ewaffe ndowooza tukulembeza olubugo tukulembeza gomesi n'ebirala tulina ebisolo ebyobuwanga bino byetuddira tulina ekinyonyi kye tulina nendoza kya Uganda kyonna ekyo tukyogera ku mawanga tetulina ki wano tulina engabo tulina engalabi wali n'ebirala ebitugambulirako ogenda mu batoolo eyenje gye twogerako ogenda mu batoolo mu kibuga wakati walinawo empologoma gye bakkiririzaamu bw'oyambuka emambuka bakkiriza byuka okitegeera ng'ebinyomo ab'embalala ekifaananyi ekipeera kiri embala so fe etawuni embala tubifaanana ng'ogiringako area view ekyaba kyankalanyiza bekalakasiza babadde balina ente olugaju bihogo ebeera mutono kwegera timbala ngove masaka gyotusizaako amaaso okumutuloyinga kyebali nti bakibalaalo bo balaalo ate balunzi kati munanga aba airtel kampani y'amasimu abayiye nnyo tetukiganya okubitifayinga ekibuga kuba bagenda nasaba contract balongose gundi bagitekemu n'essaawa naye ekyobukuumi bakoze kukwata ku nte yaffe okugitigonyola bavudde ku kino naye bo tebatakkwatakwata bintu bakusoberera babale baloza tuli malala gaffe kubanga bamaze ebbanga bakwatakwata ku bintu nga tetubibawadde ekisooka okijjukira kyebakwatamu kyebakwatamu ekyasooka okijjukira abantu baffe okijjukira bakikwatamu netusirika kakale ekyabakwasiza ku nte ya munaawe oba bannaawe kyabadde ki ogwo omusego okukwatakwata bali gukomyawa lindako bayindi
tebabitegedde nga bazze buzi ne bajjawo nga oli tategedde etegeeza kinene nnyo eri kalisa y'abanyankole banga nene nnyo nnyo ng'ente bweri era beba bagikoye eriwo nga bagitemawo bateekawo ente empya tumunange eno gyozze tuli balunzi amata gye gali n'ennyama ekola atya nga bagikola ki bagenda baleka kuteekawo biyembeyembe bya byuma nente yaffe ne bagimenyako nejjembe ejjembe erimu banyize abantu batabuse ne babagamba mugye ebintu byammwe mu bitwale bakozeewo ki bazimbyewo ekituuti nga buno gano jano designing nga bakanteekeko amatala wakanyonyonyo badesigninzeewo ne babitifyinga ne bateekawo n'essaawa naye bo tebagala birungi ebirungi tubyetaaga tugezaako basta ku mutindo okimanyi abayindi boona basinga okwagala kalica yaabwe ekituufu njagala ombulire omwana nga muyindi wa myaka gyo basanyawo yaffe golabeko mu kkubo abayindi oluweza emyaka 15 babakweka bo beetonze batyafu abayatero bate bavuddeyo ekyo tulwetondera baze mukoza mbo tebakutte ku nte yaffe ngente bagibisse tebagikudde babisembike bagibikule nte yaffe bagize maaso baleko bateekao design bawulidde kyabadde mbalala tukume kalica yaffe n'abagadde nnyo okusokola n'eddembe lyabwe batuufu kale ekyo kintu kikulu nnyo kubanga kyekiku identify nga gyova embeera gye mweyisaamu n'ebintu so let us respect each other's culture tubasabire ente yaabwe edde mu bibiri yeetaaye nga bwebadde ejja kuddawo naye gundi mwagitigunyolayo teyaddawo tukakati mbadde nkyagamba ensonga za Nantaba nti buli mu abadde nga yeebuuza Nantaba kiki yagamba atya ku ttemu eryali agamba atya bibino byeyagambye bwetubifuna riganisulayo olumu n'enteekateeka y'okuziika tulabe ekiddako. Even when I'm lucky to tell the story, the suspect is murdered immediately, even after being arrested by police. And according to the footage that I watched, the narration is the police officer comes and says the order has changed. So who is giving this order? Because the changing of the order meant to remove the man from the patrol vehicle, put him down, shoot him. Why do this? Nga adda sinda wenali nga mpakinze okugula watermelon. Era bwe mulengera nentemya mangu ku tugume. Omusajja yeesabise yenna okuva waggulu paka wansi. Omusajja bw'atutuukako nga asaze ne supiidi olwo tugume nga amufolowinga n'amaaso buli wadda ate n'abanga avuga nga adda kusezibwa. Kakati nga tumutaddeko amaaso tugenda okulaba yatuuka mu meters ntono n'akuba U-turn ate nadda n'abanga ayimirira naffe netulowooza nti apaakinga alaba nange empaakinga aye naddamu n'asimbula buto nadduka. Lwaki bw'aba teyayina musango teyayimirira atubuulire kikyayagala? Lwaki yazza kubuza muliro? Ate lwaki bw'atuuka ekabimbiri we bagambye we yali alaga okulaba abaana be ku ssomero, lwaki ate bwe yatuuka mu tawuni y'ekabimbiri yayitawo obuyisi yakubawo obukubi muliro? Lwaki teyayimirira ekabimbiri n'akyama n'agenda ku ssomero n'avuga paka ku kikuba eky'ettaka ng'onotera okutuuka ennagalama ku poliisi? Ndowooza nti bagenda tuweerawo omulambo, naye bwe tutuuse mu offices zaabwe ne batugamba tugende e Naggalama tufune reference letter etukkiriza okuggyayo omulambo, ne tulaba nga kitumenya. Ngambye nti they cannot give it to us right now kubanga we are not the people to get that report. It's the police of one day.
kubanga bwoba omukutte okunoonyereza kw'abatujju kuba omaze okufuna nti ono ajja kwogera banne kati atotta waaki bamusibye empingu kweri bamutadde ku motoka ate bamuwanulayo bamussa wansi bamukuba amasasi lwaki bamukubye amasasi bandi mututte naye mu kkooti n'awoza wano mukwata bukwasi muntu ng'assa omuntu n'obujulizi weebuli nti wuno ayingiridde omuntu ne bamutemula abantu b'ekyalo ne beekolamu omulimu bakendeeza ababbi bwe bamutta ti ate bo batwalidde amateeka mu ngalo kati bawo tebagatwaliddemu tubeerera kyangu nga bamaze okukola postmortem okulaga kiki ekyaviiriddeko Sebulibe Ronald okufa kuba postmortem eyo abakugu bakulaga nti ono yakubiddwa amasasi ku mudumu wano oba amasasi agamukubye gakoze eki oba gamukubye ng'adduka oba gamukubye ng'akoze eki nga yeebase dabo otuuka ekabimbiri tulinawe tusayininze nga ssenga n'abaana bange ababiri basayininze waliwo bye basayininze okulaga nti abaana mbapiikinze olwaleero bajje ku ground tusaba gavumenti yaffe eveeyo eraga obwenkanya ku mutuuze waffe tetuli basanyufu nga ffe abatuuze ebintu byetukola ebiseera ebisinga tubikola okwesanyusa ffe nga ffe oba mubikola okwesanyusa naye ebiseera ebisinga tebiva ku mitima gy'abantu omuntu omukutte abadde adduka n'omukwata n'omuleeta n'omukebera talina yadde ekiso because tolina nga gyonza kumatiza tolina nga gyonza kumatiza audience oba abantu abatuuze oba bannannyini muntu oyo nti twamukutte right yadduse ne tumukwata ne tumuleeta ne tumusaka bangali ne tumukebera nga talina yadde ki yadde ekisi kati oda n'ekyuka ate mumuggyeko mumutte lwaki busungu emmundu zirudde okukola zemulina mwabadde muzigezesa endowooza ebisingawo ku ebyo nga banegera tutulina munamateeka ajja kuba akkaatiriza obukulu bw'ensonga eyo naye nga kibi nnyo Nantaba agambye ate Nantaba mukwogera kwe odayase yadadduka ongaire yetalina busibu lwaki tiyayimiridde ne mumukwata ne mumusa ku mpingu oda yakyuse gwe bakuuma wakozeewo gwe minisita omulamba wakozeewo ki nga oda ekyuse ng'omuntu mumaze okulaba nti no talina kyomubadde musuubira ekyokumutta yabadde solution era naye nga y'omukyalo omuzadde mumativu nti kyebakoze kyekyo bw'obeera ongobye neŋŋana okuyimirira n'omala n'ongoba n'onkwata solution ebeera yakunzita abatujjwawo bw'abaddala nga yadde mutemu yabadde bwomu temwanyagadde kumanya baliwo ababadde behind because mwatugambye ku boda babaddeko bameka babaddeko babiri akati omulala ye mwamulesa agenda ayina eno omutemu omulala obutuufu babiri ndebe nnyo nga babba bodaboda naye omuntu kasasanga nga bamwokeza then police ekwata babaddewo that is injustice bakira bate mob justice kati kyangubuuza police kyakoze bakiyita bata kino wani omukyala naye abakibabuuzizza tife tutta omuntu nga tumukutte nga bba bakwata babaddewo timukoze mwakoze eki kyemwakoze mwenga abasirikale abatendeke mwabakwasisa amateeka kambuuze what is the duty of the police isooka mu mateeka g'eggwanga matuufu to keep land order kyebakoze kyekiriwo ekyo ekyo bakoze ate kumenya mateeka tugende mu maaso tulina munamateeka ajja kuba ayongereza ku mbeera ebibuuzo bikyali bingi nnyo ku issue eyo kubanga nze ne speech ya Nantaba temmatiza poliisi bino ebibuuzo amankati abantu byagenda okwebuuza ekisooka okuva ku muga gwa Ssezzibwa Nantaba wagambye yadde balanikidde omugoba okuva just ahead kilometers yafulumizadde sasi ebadde agobebwa ye waliwo gundi kilomita 3 okuva balanisa omugoba waliwo police post lwaki Nantaba yavuze motoka kilomita 40 naita police yasoose just ate yabayisewo katagana balaga nti walakola ki oli abagoba waliwo atugoba n'avuga kilometers 20 paka Naggalama that's a very big question about it ng'omuntu ategedde nti bakugoba why do you stand in the town lwaki abeera omugoba lwaki emirya mu kibuga wakati nogamba nti kasuka engula emmere ninga otegedde nti bakugoba okyegera ebikibuzo ebyannyo ebyokuddamu awo
So speech Nantaba ngayo tematiza muntu ekituufu kiri nti kuba tulinze ye tuwe kyagenda okugamba ate kirala lwaki afute ebbanga ate aveeyo yasawa 24 aveeyo yetondera eggwanga ko kikyayogedde nti order yavudde simanyi wanti mumudde maani mwekubya golo mekka naye kibi nnyo famire bambi tutondera ogisaasirako okusinga osaasira abo abaana ng'enteekateeka owooza kati ku mwana oyo ng'alaba abaana b'abaana be baleseewo alaba ekintu ekyamusigiddwa mu bukyayi bwagenda okuteeka eno abaana ebintu byetukola ennaku zino tuteekateeka ki mu maaso abantu tugenda kukuza abaana nga bagumu mu mitima oshegera kati omwana agenda kwagala di Uganda. Why do we kill innocent people? Because omutala innocent till ng'omusango kozeeki gumusinze omwana oyo agenda kwagala di ensi kakati buze bwona asanga nyina gwenkozeeko omukolo nga talina kyeyankoze ogenda kunsiba okumanya ebintu bizibwe kikyokola leero kifulumira ddala myaka 3 omwogezi wa poliisi oyo byayogera gwe bitegera bulungi enanga byayogera bitegera omwogera poliisi tamanyi nakyayogerako gemazima Pesi yo gira banga naye agikola ki? Badde nsaba police mulekera okukola report sezenja mulekera n'okwogera. Notanti nga mufite muso okwogera kikola ki? Naye nekyala kanza side yana abavuga bikes bwe basigaddewo. Bolanga omuntu agoba. Ngomanyi bakati byafuuse byakwerinda because oli president yabaga nti bolengera agoba mwesoti kati nzabe esoti naye atoni adaise nga agenza already Nantaba yagoberedde sibe kiri abavuga bikes mubere begendereza nnyo botuuka wali abantu tojiddusa kubanga abantu bali mu ekiwuggwe kazako ne ku side yate y'abaana abasi sibawagira n'omuntu n'okuta naye mutegeere embeera egenda mu maaso mu ggwanga nti abantu bali mu ekiwuggwe omwana avuga bike n'agikwisako ebintu ebito abantu battiddwa nnyo ku pikipiki abantu batugiddwa nnyo ate omuntu abenga abantu bamaanyi kakati ekiwuggwa kiri mu bantu ku pikipiki mukimanye tibakwata pikipiki bwoti givuge n'obukakamu otujjamu kiri nti naawe toli ku baana abadde battanga abantu bakoza bodaboda abantu balina obusungu bwa bodaboda ababa pikipiki zonna ddeyo sport bikes abantu bazirinako obusungu ate weesabise ate okoze otya so alisi oba giva kale wosabika ekimala ate givuge n'obukakkambu osanga wali abantu kati bo beewozezaako nebaga nti fe okwesabika tobatutasa buki bulamu bwaffe ate nga nabo batuufu ku mateeka ga traffic law tolina vuga nga tokoze eki so noza polisi nayo emanyi kyerina okukola ekikulu kya byonna kyensimbako esiro olwaleero yenna ali ku tv atulaba oba oli mukulembeze oba toli mukulembeze kituteekeretekere eggwanga eno emyaka 2 agajja olaba okusibisa obusungu n'ebintu ebibi kubanga omwana wange omwana mukwala mu senior 3 kitaye bamwesse n'akambe kati poliisi agenda giraba atya example just james gyentera okuwulira ono omukyala senga Nantume omanyi senga Nantume lweba yeyanjula mu bantu alangira Museveni ko byatuka ku taata mukyala na mukaaga emyaka 3 naka kitegeeza kito kyamukola bulwagira atagamba taata wange yattibwa wantu kitegere things of that kind so olw'embeera eyo tusabire family eyo bambi amawulire tuba tukyaya maaki n'ebyentebe tulina byani akadde katute story ya fresh kit jagikola enkya anyway kale tushata from there tomorrow ba akadde ndoza kagenze naye nga family eyo tugisabire egume embeera gyerimu yesinyangu kaseera kazibu naye kigambe taata wange yali mutujju kinene nnyo kitika taatawo ate nga si kiki obalawo kituufu oba nga si kituufu so buli mwaka kyalina okukola buli wamanya obuvunaanyizibwa bwa ofiisi ye newakoma okwewala ebirijja mu maaso kuba kintu kyokola kati kivaamu mu maaso ate asinga tuli bazadde bami nabakyala Nantaba oli muzadde mwabassa omuntu mulina abakyala n'abaana ewaka nakyala kozesa ofiisi yo bulungi ng'okyagirina okubisa kafaananyi bw'oba ogivuddemu b'onooba oli nabo ogenda kubabeeramu oti abasirikale abalina emmunda ddala abasirikale ofiisi eyo gy'oli ng'oli DPC ng'oli musirikale ng'oli chief commander oba ng'oli commander wa poliisi essaawa eno mw'oli mu ofiisi aye n'emmundu ogiyina n'obuyinza obwina kyogera tekiddibwamu bw'olaba mu ofiisi eno dde bali abantu bagenda kukolaba batya gwese omuntu eyamushutinze mukimanyi is innocent ekyo tekigenda kuvaako omutima gw'opaka naye naawe oli muzadde olina abaana siyompa naye nkubula kituufu ofiisi era gy'olimu gikozese n'obuvunaanyizibwa nga okuba toki buli lwa togiriimu onooba otya abantu abo banakutwala batya so let us think before acting lowooza tunakola kintu kyonna let's go for a short break tukomewo n'omugenyi